amawulire agalesa kyetinga ku Twitter mbu bano abakubye nabo bakwate tebanna batuukako wano ku Uganda Police y'e Kawempe bannange mbagamba ebigambo bino eri kulimba abantu abakubye balina ku mulimu kati maama w'omwana gwe bakubye ali waneno tanaba nalya mmere n'omwana okuva ku kagoye n'akapale ka bbulu ke bamukubiddemu tanaba nakakyusa kuva ku Sande polisi y'e Kawempe bannaye muleke like amawulire olumu wetuba tugawa abantu bano tuwoyogere ku mawulire amatuufu abantu bagamba omwana oli ayakubye ali wano ku polisi abaana abakyala abo bakubye n'omwana w'emyaka 15 abawala abo tewali wano ku polisi omuwala gwe bakubye yekayekaya ali wano ku polisi ate ali mu kaduukulu mu kapale nze ndi kazini w'oyo omuwala mukwano yeah. We're not sure because we talked with Pretty terrifying. Twamukebedde nayo n'emiggo gyasaze buli wamu wamuluma ffe twavudde wano saa 2 ez'ekiro nga bamutumye owulira bamutaddeyo nga bamusibye twavudde wano saawa ezi 2 Pretty enana bamukubyekubye twavuddeyo ng'akabano kaabo omusujja gumuluma yasuze mu mpewo tubagambye mutuwa omwana tumutwale mu ddwaliro alyoka atwale eri ewa banne kubanga yabamanyi babeera simanga katooke simanga kirwa babakwesa abo abawala ate olwedde bano abapoliisi bakimanyi nti bali abawala babakwese bali mutulimba batugamba mbu nno mbu simanga mbu babafunye naye batugumya kuba tetunabalabako twagala balabako waneno nga babafunye ddala kituufu tugume Pretty twagalayo bamutwale mu ddwaliro afune obujjanjabi abawala balina osasula Pretty adeeta dating oyo omulenzi Pretty mukwano gwa muwala ate oyo omuwala tebamaze naye mwezi gumu nga mukwano gwe okitegeera n'abawala bamuwulirako obusungu kubanga omwana bamulaba alina figa mulungi buli kimu abasinga kati kyobola bamuwuliddeko obusungu omusajja yennyini soko osirike omusajja yennyini eyapanzola olukwe ye yakubidde Pretty ng'ali w'abakazini baffe n'amukubira n'amuyita mangu kumba mpangira nti eri waliyo abawala abo bakazi be bajje bamukube kubanga era mu vidiyo ng'oziwuliriza bulungi ng'oziwuliriza bulungi oyo omusajja yagambye mu bulijjo ogamba mbuno baani yagambye mbuno bulijjo ogamba mbuno mukyala wange akola bino kati byogere ekiwala ne kimukuba oluyi okitegeera ne bajjamu engoye ne bamwambula ne bamukuba muno monna mmabeere no yonna we bati buli wamu wasaze empi muno wemuti mwa redi ng'okuba omwana muno we batyo twagala bali bawala twagala Pretty afune justice ate bajjanjabe Pretty ate bagina sasula n'obudde baffe bwe twonoonye wano bonna bamututte mbuno mu ddwaliro bamututte mu ddwaliro tannaba kunaaba okuva ku kapale bamutwala batya mu ddwaliro nga tekuliiko family member kikye baliko batuganye oyingira Pretty mbwali wano mwaka akayumba kolaba mbwako kalwaliro ako tekuliko yadde muzadde yadde muganda we tekuli yadde relative gwe bakirizo oyingirawo ne Pretty tetumanyi biki be bamugamba akulira eno poliisi sabo nkimanyi ogenda bonda babangambye gwe taata wa kafuta era ogambye nti ebyo byabadde by'abaana biveewo naye gwe kafuta bamukube we batyo obirekaawo we batyo osobola obireka bwotyo nga we biri abantu balabye ka video nga katrendinga kiddala ekyabaddewo. You ask that to Pretty. What we know, those girls bakubye Pretty baina drama wabo waba boyfriends, stupid boyfriends. Kalenzi gwe eyabadde akwata video ogenda kwatibwa n'obwo obukazi bwo obusirusiru muyina okujjanjaba ono omwana. You must be punished for what you did. Era kafuta oli ku live video right now on TikTok muri mukuzina n'emikwano jo muri mukujaguza nti tewali ali mutukolako ne tata wali ena ali mutugamba mbu bino tubiveeko byabadde by'abaana ne really gwe saba omusajja omukulu akulira police ogamba oti ebyo bintu byabadde by'abaana omwana kate afe omanyi condition omwana gy'alimu
omwana mumuyingiza mu kayumba muri mu brainwashinga muri mugamba ayogere kino na kino mwamuthreateninze already omwana bamulese jjoreggulo munange nga bamuthreateninze era omwana yasoose okugaana okwogera mu bali bagenda mukubera tetunana mujjamu information ennungi. Of course they were friends. Ate okwogera kubanga agamba atya banene abawala omuwala atya okwogera kubanga atya kafutaani olwa kafutaani ne famire ye kubanga taata yennyini yatwala polisi ya wano wetuli ojja kusasulira kino bannange eno ensonga egenda eno message njagala mugiwulire bulungi abazadde b'e Uganda. Mazima ddala omwana ono yakubye alina taata we era taata we yatwala polisi ya wano wetuli era omwami ono waali wano ne ku buno obudde bwe twogerera ali wano eno omwana taata bbiri abawala baali bamukuba ne bamala ne bamuwamba n'essimu ye era tagirina bagiwambye kati Pretty bamulese wano ejjo sawa 12 era Pretty yasuze wano ku poliisi bano batugambye nti asulewo abasirikale ne bamusuzaawo kati tetumanyi kikigenda mu maaso batugambye bali mu tracking abawala ate tewali yadde like ayina proof tewali amayina muwala gy'abeera ate poliisi etugambe tracking abawala batugambye bali ku TikTok bakola live balikoko bazina tetubitegera Pretty tanaafuna medication okuva luli ku Sande we bamukuba tanaafuna medication abasirikale bamulemedde bamututa wano mu ka clinic tetunaana kalaba tewali amanyi we kafaanana oba kayumba oba kaki tetunaba kategeera nawe kafaanana tewali kyebamukozeeko omwana yeetaaga ogenda mudwaliro okuba bamukuba nnyo naye kubawo wano omugongo ku tails ani ku internal bleeding naye bali awo balimu kebejja ebyekisiru omwana amabeere bagakuba emiggo ng'ali bwerere kafuta taata wa kafuta batugambye yakulira eno yatwala polisi ya wano e Kawempe tata wa kafuta we bamugambye ku misango agambye ebyo byabadde by'abaana naye tata wa kafuta singa gwe bakubye waye batyo era waligambye by'abaana tubadde tusaba ssebo gwe omusajja omukulu ategeera nga akulira abantu atwala polisi y'e Kawempe muwala we omuleete asasulire kye yakoze ne mikwano gye ne ka boyfriend ke. Muganda wange bamukuba bamuyisa bubinyo tulina videos nga bamwambudde bamukuba kiboko ku mabeere bamunyweza bwe bati MP bamutuga mwana muto bona abantu bakulu kye bamukola senga bakikola mwana oyo omusajja kyemanyi senga tatudde senga naye ali munoonya bamukuba omusajja Twagala Bwenkanya yetata oyo mwalo babeere ngoli tana tiwala n'okuba munono omukuba amabeere tanafuna treatment talina kyeyalidde bali eri bamuzeeno embeera y'omwana tanabafuna treatment yonna kyokka bamuzeeri baganya omutuwa ate tebatubuulira nsonga tebatubuulira nti oba bigendawo ebiti wabula bali mutubuzaabuza abawala tetubamanyi naye omwana abamanyi era omwana yagambye ali willing otutwalayo abawala gye babeera naye bali mutubuzaabuza tetubikooyo okubeera neno nga batufuula ng'ekiitagasa batufuula kasasiro twajjidde ku mwana waffe ate batusiruwalirako batuzeeno batuzeeri omwana bamuyita bo bennyini be bamuyita ne bamugamba Pretty jangu Pretty we yagendayo omusajja n'akuba essimu n'akubira abawala n'abagamba mujje ne bajja n'akambe ebintu byonna ne bajja n'akambe ne batandika omukubakuba ne bamugamba babadde okimya ekiwana eno kyekyakuleese we twakuleetawo nekitegeeza mbu nno olina kuddawo naye nga byonna bifojinge Pretty talina musango bo nga bo be bamuyise ne bamugamba jje be bakoze olukwe musajja kyoyo gwe babadde balwanyira ye amateeka bo balina gatwalira mu ngalo newankubadde nti mwana wa jeno omwana ali mu mbeera mbi tasobola natambula bwati tanafuna treatment okuva jjo Pretty abadde tetubeera nabo bo bennyini baali bamuddusa nga be babeera naye byabadde kira fe twabirabye ku TV ne ku TikTok kwe twabirabye
ne kugundi ne kusimu ya Pretty kwe twamulabidde kuba bamaze omukuba ne bamala ne bamupostinga kugundi ku status ye ne bakwata essimu ye erinnya lyange nze Nakyeyune Rashida. Sagala ontwale ku gundi ku interviews ndala na birala byonna byakumbuuza nenze njagala kubuulira ekikola ki kubanga bwe mbalabye nga muli awo ne ŋŋamba nedda nze first line of policing community liaison officer nyina okujja nenjogera n'abantu kiki tabu ki mukitegedde kakati bwe ntuuseewo in fact nembeera concerned njagala nenoonya divisional CRO atwala Kawempe ajja ayogereko ki n'abantu abo naye ng'okiraba okay they are concerned we are also concerned era police kye yakoze yanoonyereza nemanya victim wabeera nemugjayo nemulikodingako byekoze eki obujulizi bwemugjeeko naye all in all omusango gwadizibwawa kira okunoonyereza okutuufu kuyina kolebwa omusango gye gwakoze eki gye gwadizibwa so kati tugamba ti abantu baffe era mata zijja kubeera transferred wa kira poliisi so bwekuba kutandika kunoonyereza nga wano bwe kyatukutteko ng'ogyeko okubeera poliisi kyokka naate era nekira tuli bazadde ng'abantu ffena tulumirwa bumu ate n'ebikolwa ebyo bimenyaki mateeka tibiyinza kulekebwa bwe bityo yo ffe twazinze emikono twadduse ne tugenda wa ne tulesituwinga ate ne tugezaako okuŋŋaanya ku bujulizi obuliwo naye nga poliisi yawa yekira kakati twogera about kubujjanjabi bw'omwana omwana yatwaliddwako mu ddwaliro ekitegerekeka n'akebererwa najja afuna kubujjanjabi siri investigator era kyekye naaligambye nti fayiro ekyali mukola ki mu kunoonyerezebwako tulabe nti ezo zonna formal procedures zikoleddwa oba zikoleddwa kati olabana bano okubeera wano oba okaana kubakaanamu ojja kusanganga ezo formal procedures zebagezaako okukola ki okuba nti bagoberera waleme kubaawo ki loopholes newankubadde nti omusango gwadizibwa eri naye gwakitegeddeko ozinga mikono tugamba katukuŋŋaanye kyetukola ki kyetusobodde then kitugendewa gye kiteekeddwa okuba nti kitwalibwa so abantu baffe tubagamba bakakane tuli bumu naabo ate era si be baatuyise oluusi naffe twalabye ekikoze eki okunoonyerezebwa nekukola ki nekutandika naye ate abantu baffe be babeera eno nga bagamba ate mmwe ate nga tulina kyetukola babanga abalemesa ekikola ki ekikolebwa okusobola okuba nti tuyambagana so mbadde njagala bawe bano bakole kye bakola naye nga kira road kira omusango gye gwadizibwa nsuubira dimandi enene gyali badde ekola ki ebeera wano mu mateeka kijja kubeera ki ffe okubeera wano eno poliisi nkulu ate eriraanye na regioni kiba kitegeeza nti waliwo supervision enungi egenda okukolebwa okulaba nti alisi obujulizi bukuŋŋaanyizibwa tubabawe bulungi ya ffe poliisi mu nkola yaffe abamenya amateeka abakoze nga ye omusango takukoze lwakuba oba simanyi fakiti nti oba ali wano oba kiti kiina kye kigenda kukyusa era kikijja kujjawo wabula okunoonyereza kulina okukolebwa nga bwe kuteekeddwa okukola ki okukolebwa then mata ne zivaawo ate ekirungi bw'aba waawano then ate kira road nayo naanaabanga neeri alinnyayo neeno ate era naffe tukitegeddeko nga ffe n'abasupervisor kitegeeza mata ejja kuvaayo buki bulungi so tusaba abantu baffe obukakamu abantu okuddayo ku mirimu gyabwe wasigalewo abantu ng'abooluganda omu babiri bagoberere ensonga eyo nga bwetegeddwa okubeera. It is still under investigation. It is early for me to comment.